Then for women, see, I'm sorry. I just have money. What sorry I said to you for women? Anyway, sorry I said to you. Hey. Never gonna put a wali. Omuntu omuvuma leero n'omulangira n'omutera kasatu. Small beeping. Nagamba baby. Ontutte ku mwezi. From zero to hero, from grass to grace. Nenjagala mama gwe taata. Kyoto nkoledde. Omamidde. Nebadage. Sorry I sent you. I think ejitegera gy'ogamba. Kati gwe kuyamusajja akuvumye ku machano olw'eggulu. Oba oli awo akomyawo omutwe. Anti kati omanyi nsonyiwa nga teriiko yadde ekikumi. Goba embwa. Utama. Chase that dog. Block that dog. Teyeetonze bya ddala. So kwata mu nsawo gya 5 gawo omukazi. Mugambe. I know what I said was wrong. I'm sorry. Sorry ebigambo. Teka asatu. Sorry ya sente ne bwoyogera ebigambo bibiri. Getiko sente. Muwala wa Kaawa oba omulina. Naye mama amannyaago. Kaawa munanshinga wagamira mama. Muwala wa Kaawa oba omulina. Wagambira my man tekiva ku mimwa. My man ne bwaba alinnya boda. You know my man. My man doesn't cheat. Kumbe nku. Sajja ina sente ayenda. Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakukuka mu butonde kujjanjabisa mmere, middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits, mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kayinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo, tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kayina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mu abalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Hi lovelies, hope muli fine. Oralero ndine Jayden mwamuntu mi abamo mu comment section sonarachi mu mwetaaga and ngambe kamunonyeko Jayden abawala kuba kuranira kana mboyina nayo volume emitwe oba emitima abawala bali ngune bakuranira tebaliyo teri ayinza kunwanira rachi naye kenyini ninga yerwanisa tewali rachi ate ogamba boti tewali tesekeza oli bajana gamna akwagala oba omanya akulimba abalimba ate rachi first should you have money ate am I the want to give you money nedda se byatuse ku Makona kati okunjagala ng'oyina sente ate kati ayina sente ayina obudde bwe kukwata akatambi era omunaku yalina obudde bwe kukwata akatambi these people that date for hunger bamenya yafunye munaku munene agamba kankulageko ugamba ketwerabise nawe usazeho kundabisa butampa za piru nange kankulabise esegedde nalabya akatanda nenfuna nennaku nengamba bannanga abasajja kyomonebonedde mu mawulire amawulire gabonyabonya yasiba atawanya banne nekuno bakimukoze yempita bakaya n'abakyala abo ba Dorini natula ne mukadde mukulu munne Bina baby awonye gataliiwo nale Bina alabye nammwe ne makeup takyabakwatako mumutekesaako mwiko naye mwekola obusolosolo mwekoze buli kintu kyakivubuka you're 45 and above you people wali wabagamu no Bina baloza no Bina ali mu 7 Bina kanabatuka na 7 Bina in fact agenda kweza 5 ate bamweko kola Bina teyesiga makeup alino laba bamuvuma wasinga okunyirira ogenda kulinda genda kuja wano she's someone who is
mugenda kulaba abasinga naye bamujjonkera okukamala omazi kakati nze gwe baliko mbulwa kuba ntambula ne Bina baloza ndi mukulu nenze ndi muto ate Bina baloza your arguments with Bina baby kale olaba abantu abalina enduga mai Bina eyo show ye yadda twamuwulira dda lwaki akola ebintu ebimuswaza ebimusaza byebiriwa ebimusaza byebiriwa Bina oyo gwolaba ayambala bubi kiki batamwogeddeeko naye nga ya dressing bad like this bobskati buli eno lwaki aleka ebisambi ebwolo oyo omukyalo omukulu we batyo atuzaala fenna baabitulaga kugambye kyebatamukoze ate munnange kyebalina okumanya media nemulema radio yamulemerera kati yadda ku YouTube abeera azunga n'oyo omukyalo omukadde simanyi lwaki ate byo nga sabuwira bambi kyebalina omumanya nze kati olaba abantu beboogera tebanyi byakukola bamanyi life yange first of all nze nkyali ku KFM nkola ekiro number 1 number 2 nkola ku Spark TV nkola show y'okufumba number 3 nkola influencing gigs na YouTube kakati na abasama mpozi bagamba kwasama abasama bali depressed, bali broke. You'll never know my life. They are going through a lot. That's why tugenda jiraba. Sinja jiraba. Tewali we tugenda jirabire sinyoma sente weziri njagenda wo abali ku KFM bangoberera that's another group abali ku Spark TV that's another group bagambye YouTube another group nze ndi bulungi Doreen abagambye mubogerera ye ne Bina baby but you're just going through a lot. Oh yeah. Neze mbaji tewerabira kulya. Going through you. Tewerabira kulya. Muliye mmere. Eat, then you wake up, go through a lot again. Drink water. Go through a lot again. Borrow airtime. Ata basinga babanja. Borrow airtime. MBs comment again. Wikironi. Abo. Comment again ogame bakademwe odemu webake nenke. Nga for us we are moving on. Segera. So me bumulioko mtunanga number plate za yo na ye muvumi abantu obamalawo muvolonga mujvol bajonga buli kyebatasobola bebasobola ne batasobola bonna babibuukira bwebатyo things we are doing that you failed bitulekere ate mufaba bikola temutulwanyisa tosobola kuyimba otudde ku muyimbi amuvoma omuli bubi you can't influence otudde ku influencer kati bade YouTuber otudde ku YouTuber bade bakuvuma avuma nange recently kyebatankoze naye balance lwakuba bwerajedere bisi amayuga bambu bibuli kiramu lwakuba musajja wattu kato yayogera biki kirabika vagini ye kamanyi biki ningambo musajja yabakuze kiwa oba wayogedde kize simanyi kiwayogedde nabadde awogedde abakuvuma avuma bagala nnyo ebintu anti kati bagala nnyo ebintu byolabisa amaaso but you'll be fine. You'll be fine. Nga for us we are shining. Nalabye was it last time I was Tuesday nakola kwa nikati kati yange oyo mwana gwatadde ku interview tannatuka na msiniya fools you fools you're a virgin muli basirusiru nnyo kamala ekisooka olwakwate muba na data kwebwe obusimu bwa mu mapeesa I know right mukwata ayiteero mumanyira abantu temugula data eva mbeera kuweewole muli banyukamu kamala social media ogigendako ku weekend ebintu bikuyitako you did not loading ku Friday yes mpaka Monday ku macha you did not see my graduation genda ku Shalom 256 no kongs I saw dengamba so for that Jayden kati baba bali kusanyuka nadeyo by mistake I don't just want to explain to myself to people who do nothing right Wota nyonyola kenyo banayi tunonyonyola ko tunakumawa atoko wa we don't want to lose relevance wanga we nyonyola ko you lose relevance bikasero bwanga yagalo proving up point. Thank you. That's why imama na make kati yeah ndi mukade tugendera we dina 50 yes nabagamba mu media we welcome honest opinions yeah oli wa demokrasia kyona chokola ki choyagala nange nenkuta freedom of speech lwakofu wetu biyogera kati mu mukaba mangu we give you honest opinions demonyiga mumukaba mangu mumoza tetulina busungu naffe tunyiga okitegeera but we move on but we are going nowhere just like your relationships oh god katika babagambia he's not a virgin please ochimukijewo stop judging okay he even graduated he's a grown up man ebirevu byebibulayo nebijja kujja okay muleke tabijja kujja bale tusyalinda ku sente bibadde birinda ku sente omusajja ayina ekirevu nga talina sente tategeera
kiyinza n'okugenda mu ensekere goza lwaki abatalina ssente abatabina babirwanyisa so wakiro ofune ssente bw'oba talina ssente what you fight most is a beard. I thought it's a stomach. The beard. Olubuto balutwalanga bulwadde tebamala galulwanyisa tuba n'abakazi nnaku zino they adopted the ways of men. Be nice. Omusanga ali 25 ng'olubuto lwayika emyaka 3 emabega. Jayden. Kulwaki okwata ku lulwo njogera oba olina okwekebera. Njagala kwekebera nawe lugenda luddayo I'm exercising or why? Ogenda mu gym? No, from home. Mu gym nga noonyayo kiwaka nsobola byekolera. Ogenda mu gym? Kenda mu gym. I have a trainer who comes home. But strictly. Musajja naye strictly. Ba gym trainer babasajja bakaayana. Mbuki. Bakazi babwe mubamalawo. Ate batya. Gym trainer akwata mukazi w'embadiya nawe gy'otamukwatanga. Basala lubuto. Gym trainer akwata mukyala wa Kaloma nawe kw'otamukwatanga. Basala lubuto. Bakola shape. Gym trainer akwata mukyala w'ekiwato n'amunyweza bw'ati. Gwe kyotakolanga. Basala luki? Lubuto. Abo bonna bakola shape. Bakola shape. Abakyala bafumbo bettanidde ba gym trainer. Ekimu kitokota mu bufumbeerwa aba gym trainer. Nageze mbadde siba. Obadde tomanyi. Zeranze munange mbeera very strict. Ate naku zino nazo zaageziwadde. Zitegayo abavubuka abanyirira. Abavubuka abawanvu, abavubuka babateeka mu buli kala. Chocolate, dark skinned, brown. Bonna bali wali. Nga muwanvu alina akanyama. Abamu balina butatu. Akwatako nagamba Dora kyuka mu bwoti n'ogamba naye n'olya nga toyinza butakyuka n'ogamba muwaaka namba agyeko nkyuseeko pulayiveetire mbu private ankyuseeko nga tetuli mu jiimu okkakkana ng'okamuwadde bwe batandika mpola. I think we need to do co-curricular activities, extra co-curricular activities, extra trainings. I can be your personal trainer, trust me. Najja mu compound yekane kitokota webitandikira ngatula aye bakwata squeeze atandikira ku bukoweko ngakola ngo bukoweko wabujjako feeling jeziva kubuko namukola lubuto musala lubuto naye nawe Jayden chebi bakola ngoda kubuko wa munongo taniko bu nawe bakyusa ensingo bwe bati na lumu balinula bakazi bamwe ensingo ba gym trainer mbesize nnyo banaye Jayden wali bade mu relationship wali nenvaayo nenzirukayo naddukayo I couldn't handle the pressure of what? Money? No. Pressure of what? Where are you? Pressure of what? That's where are you? Men should relax. You will never get a right answer. Ulani katunda yamulemerera yabuuza Adam. God. Yabuuza Adam, where are you? Adam set the standards here up. Here. Katunda bakatonda tiyasobola mmanya answer ntuufu ya where are you? Gwani kibuka agifuna. Gwani sekiziivu. Afuna answer ya where are you ntuufu. Anyway, boba oyinayo girlfriend gaina cramps. So my cramps zitawanya. Era wabera no musajja nomugaba nange I'm in my menstrual pills and I'm having cramps nata together and by the way that's they don't communicate kwa abagatu sibambuto. Done. Kale isawa kana. Nawe twale. Some don't communicate kwa abagatu sibambuto. Jayden, kajeri. Sawa yonazi sidikira. Sure. Why tawe mezo inagamba? I'm pregnant. Atagamba pregnant. Mwagamba chi. Good morning baby daddy. No Maria. Kakuteyo. Morning baby daddy. Logana. Kozati ya. Bwe bakola naku zino. Like I've missed my periods. But this is my mind. Did you take the pill? Yes. Good evening baby daddy. Choka muba mugambye make sure you take the pill. You take the pill. Nagamba yes I'm going to take the pill. Good evening baby daddy. No gaba na. Yakozati ya nasunga. Ngamba desinetegeka. Kati awo genda nokozesa condoms no one of those issues. Tebamba bagala okwambala bo asiwo kamala. Baba ina allergy. Agenda eri allergy. Bo babutulo kamala. Mbona wena allergy ndeka na. Babutula. Asali sajja abakazi bekakayana.
You're kidding? Yes. Wala omusajja yangamula abakazi abasinga be batayagala na condoms. Yes, anti gamba. Abakazi batazaagala. Kumbe baagala kugamba good morning, good evening, Ziba good afternoon, butula. baby daddy. Ziba butula. Ziba siwa. Mulekerawo kukaba them. Bamera obutuutu tokkamala. Newoleeta kikaaki. Newoleeta kikaaki. Agamba, no. Motuleke. I get rashes whenever I use them. Kumbe, yalina kyakola ki? Kyabaza. Anyway, dear men, if you have a woman or a girlfriend nga ayina cramps zimuluma agenda periods nomulaba nga ebintu begimubuzeeko akaaba waliwo abakaaba bambi nga the pain is too much. Yeah. Nga you care, mugulire this women Solange. syrup Solange. Nungi nnyo. Era singa wadde na girlfriend bagenda gikuwa omutwalire toyina. Navaayo. Kolere ki. Navaayo nga So the number is just there. Ahanso kungambe wavaayo what happened? Navaayo kasitoddamu I love you too. Kina njagala okukubuuza ate nga ovuye kina kirowoozamu nga it is true. Katulaki gwagamba I love you too omukazi alina ogamba I love you too. No, by the way, at whichever side it happens. Oba mukyogedde oba mukazi oba musajja manya ogenda kukola ki? Ogenda bonaabona. Gwoddiramu I love you too. Oba oli mukazi oba oli musajja. Okay, kyekibaawo. Bonaabona we kutandikira. Kyekibaawo tebakyakwata masimu. I slept off. I'm driving. I'm in a meeting. Let me call you back. My phone blacked out. Zimai battery. Be baana baliwo. Zoom meeting. No media asena. No aminda. No media asena. Nyingi okukamala. Jayden. Aisegeza ekigamba I love you too kati omuntu I love you nze mugambe ntya. Me too. Nange neyagala me too. Nedde ogenda ti babuusa kati. Okay, okay. I love you. Tubagabe but I feel you. I feel you. I feel you. Oba you smile. I do. Oba weereza ka emoji. Emoji obuliko timatima obu. I know. Yes. Ngeno. Osirika tobaako kigambo kyokola ki? Omwana agenda okukema akukema akusindika. Okyogera otyesi. Depression ng'ate nno ye tabibaako yadde. I know. Ye tabibaako. Bwekasoddamu I love you too. Nga ye abivaako. Abanga takyakwagala obudde obwo. Nenga kati nzina relationship wano. Twawukanye. Njagala nnyo ssente kati. So, ayagala okukwana money first. Money, njagala nkaka sente njagala nga ki? Nga sente weziri awo. So that, wewe sente zikendede, watch in love again. So, akaza abasaba transport twabavaako. Sure. Je bali nno. Abakola ki? Abasaba transport. Womwogererako. Ngogaba tubireke. Katuyagala mukazi ngakola atya. Nga just come. And then you go. You want to see me, I also want to see you. Why would one have to first pay? Because I'm a woman. You're a woman? Yes, that's your job as a man. I'm a man. Meaning what? Can you live without a man? I can. My Lord dildos, I can. Ye mwabafa feeling. Ye mwabafa feeling. Ha! Bakutegedde. Bakutegedde. Don't use that, I'll just say. But it happens. Babikola. Yes, wali ababikola. Yes, I'm saying. The one abakazi abasi enaku zido babiri ku TikTok bali mu 40s, 50s. But no. Taina musajja, taina mwana. No. Project this. Project this. You're in a room alone. A room that is closed. Kuliko amatolo oli omusinda wekango mzimu. Ze oya. Nga tewali aliwo. Alone. Bongo. Oli omulinga mawube. Zi oya neza ice zikaaba kamala. Chitupo Jayden nsimuto muveko. Jayden wanza la wadage. No, project this. Katilaba kisoboka. Can you do that? By the way, better possessed, you're right. Toba okay mentally, by the way. Okay. Toba fine. Yeah. So that's why I told you, if you can live without a man, then you dance. You're not okay. You're going through a lot. Obonye. So mwegumya buli mkyala agala kumuyita mukani muka someone muka Jayden stuff like that. So twegumya bwegumya. Yes. I don't need a man. Avuka mabateka pressure. Ombuka yabeera mbibye gwe ngoyagala bufumbo. Akulaba waka kusomba lugwero mulumu. Osookera kaleega akono kaleka.
Utandika kwa kubya simu nduli ndo naleke yakaliga kanga ka green anti kanonya mungo isikalaba oludda ko somba top oludda lwogamba lwakachima ojja n'endala nga 3 ogolokanga ebitu ng'ozisuula mu kisero wansi ogolokanga bipayirinze ngodda ku ngatto okitegedde abavuka mubatiisa abavuka tebakyagala bufumbo sikitegere ennaku tebakyagala wasa mubabonyabonyezaayo mbadde njagala pasta men have suffered in the hands of women. Men have suffered. Women are also saying we are suffering. Ali yakwata Makona akatambi yali muki Makona alabye yali mukazi kale yali mukazi ani yasana ku Samson enviri yali mukazi. Men have suffered. Tugende mu maaso. Women. And yet you need us. So basically we should also stop putting you on pressure. Yes. Twale mpola until process I feel like by what? Process. Oli bwakumalira obudde naawe making bw'okiza kyakumalira obudde naawe mumalira obudde. Hey. Finish that fool's time. Yo. Obudde bumaleewo nga wekisoboka. Okitegedde. Mwaka gumu tukya dating nange manye nti ono talina gy'atwala nange kumalira obudde. So twemalire mugatteko omulala naawe mumalire obudde. Mubeezaawo. Alina gy'alaga bw'omwesuubi bw'otalimuwa bw'omwesuubi bw'omugjayo bw'atyo. Paka emyaka 3 wegikona wali n'adiba. Alina abasajja badiba. Omusajja tadiba. Omusajja adiba. Just have money. Omusajja adiba mwavu. Nze nkubuulidde. Odiba when you're broke. Omusajja tadiba. Omusajja tadiba. Fa abadiba. Era bw'oba olaba nga toyina mukazi obudde bunene. Bw'oba olina sente it's either by choice oba ng'olina ebikutambulirako oba olina ng'emizimu egikozesa ekiro. Okitegeera. Naye bw'oba olina sente omusajja tadiba. Bw'oba olaba ng'odibye you're just broke nigga. Go work. Wake up, go pass through a lot. Genda oyite mu bingi ofune sente tojja ddiba. Even at 90 you get money as a man. You see women, young girls. Nabo ku bakazi they are 50. By the way bato bakulu yes. Yamala emyaka aga ng'akola gw'omwetaddeko you just 22 mwetaddeko pressure zijja kwambuka wabula kubanga ye alina sente already kuwamya amaze emyaka aga akola bukozi gwe wakatandika n'okuzifuna tunazifuna oli mutuufu pressurize yourself. Okay, I'm getting your women point. get more suspicious when they clock 30. Atuuka emyaka 3 aba ayagala ekintu eki alisine ne bwenfumbirwayo wiiki nangoba eyo ligase tevaawo nafumbirwako ewaani nenvaayo tebyali byamu tugende nga wera 3 buliko n'omugamako hi Doreen owanji daddy tugende ontwale Omaze ndi different. Are you married? No, I'm not. Why? Because I don't want. Hey, Doreen. Maybe when I get 50, ja kulowoza ku marriage. I'm serious. When you get what? Maybe to my 50s. Ate muna baja kunkwana. Because right now I'm in my baja kunkwana. Right now I'm in my 30s, yeah? But kankubulire. The pressure is feeding. Better ku pressure. Ma abasajja mukaddiya. You don't feel pressure? No, I don't feel pressure. Abasajja mukaddiya. Men are, thank you so much. You men are bad people. When you wake up, it's fine. Okay, let me give you a routine, a mental routine for you girls. Please tell me. Before when you sleep, take 5 minutes. Put it. Take another 5 minutes to fear men. Sleep. When you wake up, take some 5. Put it. Take that 10 minutes. Fear men. While you dress up going for work, use those minutes while dressing up to fear men. Go out at work, fear men. For the first 10 minutes you are at your workplace. Tia nnyo abasajja nze nkubuulidde. Men. It's that bad. Mubatye. Ne oli mutuufu era nawe otugambe abasajja. Mubatye. Ate munnange mulina engeri gye muli nonchalant ennaku zino temulina emotions. Muditachinga mangu. Nojja nonimbalimba kumbe you feel nothing. By the way, Gundi, nedda. Not about feeling nothing, but we also have some red flags we see. Mun red flag gyolaba. Omayanja abamu red flag abagala zaaladdu. Mukama Katonda. Yes.
kati ezaladdu zeziruwa red flag baagala zaladdu fetumanyi zino ez'ebitaala empolampola you're still going on with that woman who smokes. That's a red flag. So, A woman who smokes shisha biki ebyo red flag. Yeah. Okay, eyo laddu yennyini bawe tusizaako laddu. oyina omukazi mbu akuwe n'essimu ye ennene akatono akakweka mu kaleega. Abasajja mu abakweka obusibe abategera kugamba bana ejjedero oli mwenzi kana akasimu kano nze bannanga abasajja erira kusimu ennene babeera ne buno obusimu obutono ate notisinga obeera otunagamba baby essimu iyo yessimu bw'omulabira ng'agikutte bw'ati n'agikusimba. manya there's nothing There is here. nothing. Goddeyo Goddeyo osimba ebinnyo. My man, I trust him. Olaba mpa ne ku simu ye. Tata Kevin kyakuwa essimu ye. Naye kati agikuwa n'oyitamu. There is nothing in that big phone you're carrying. Temuli. Ebyamabiri muno. Kano kabeera mu nsawo ne ku mmeeza tolikalaba ko katuddeko. Tolikalaba. Ate kalwawo okugwako. Kaba mu vibration. Ayina amanda abiri agaspare mutye. Naye bannange kajjate lwaki gw'okayina akaabenzi. Kuno kuliko family yange. Beba kuba kuneeno. Bakwasitira kwata masimu gaabo. Ate kejja nako. Then kano just for just. Katino chuba siko wadde twogerera. Katino yange nze for business. Eriyo ya family. Kati mwandozo mutegedde abasajja. Then kati ne weewunya omukazi omuwala ani mudde ngo omukazi omusajja omufu. Ino omukazi tava ku Snapchat ever snapping. N'abasajja abali ku Snapchat beemoola kiki ekyo abo bayina be banoonya. Those are men. Those are not men. They are your fellow sisters. Ne by the way mutufu abakazi bali ku Snapchat. Oyina omukazi ever tava ku Snapchat. Chimbi ya postinga ku Snapchat. Eyo red flag nene. Okitegeye. Olemeddeko, you think you have a woman. Oyina omukazi ayina Telegram account. Netalugamba ngambye mbaweerezako view once. Oyina botimu. Oyina omukazi ali ku botimu. Botimu nagiwulirako. Waliwo yali omukazi ayina ba ku Twitter. Ayina ba ku LinkedIn. Facebook. Ayina ba ku Facebook. Ate nazo kuba kyali kyamaanyi. Teri basajja. I know. Obuliko buli awo boboboa. Teri. Instagram kale maybe Instagram simbi. Naye mu TikTok yatabuse. TikTok. Abaana balioko mbubetundo kamana. Si bakazi si basajja. Abasajja badde sibayine abakazi waliwo nali. Sidi batumanyi. Yetu ndo ku TikTok. Ntegera ntati yetu atandika okwemola bino bye business. Si kwemola. Betundira ddala abeera waawo. Kamuzigi w'amazina just webityo. Nanyola ekimwatu omusajja kati nanyenye bina. We bali awo ba just bano bandaga fashion. Ayine bina. Then bali ne bamunoonya mu inbox abamwetaaga. Yo yeetega. Then abakubaba okunyama. Bw'olaba omukazi nga azina n'akyukamu kana kawini wa mami n'anyenyamu bina waati. Manya. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Manya. Waliwo mbona abayina betundoko mbusimanya bagamba mbusimanya oyagala biki so abyogera mbusimanya group eri eyo n'osasula mbusimanya n'olabako oyanga abyogera ebyo kati wuliriza kati va kwabo awe just ali direct bana bandi influencer bandi biki waliwo abatali direct I understand abavana bitundidde n'abayimbi bennyini n'abayimbi nawulira some people abasigaja si bayimbi katale kayimba okuyimba akozesanga katale okitegeera ate abawa bbeeyimu anti ekyetekamu olya sita tebamwagala bakazi tebamuwala n'olwebbina lwaki simanyi kati kitegeeza kawana ye kaya alina ebbina music tuna amaye bina byayina ku myaka gye limumenya simanyi wama kyava tatambula na nnyo limumenya olumu alabye n'abantu ate tebimukwata kwanyirira naye alifuli bitya kugambye aseka noseka
agabalaga bagambye biki nagaba byogedde mu luzungu mu Luganda noga Luganda. I don't have that time. Oh my God. Nagenda neyirira KFC mwene munyiga. So Auntie Kati, by the way, for media, don't give it time. There's no one who has ever abused me or nayogera ekintu nekinuma. Tewali. Never. I think about it nenga look at this one. Once kadali sina bitegera until they told me wale muntu yangamba njagala okebeleko ku muntu akuvumyeko. Never babiri just open the click on their profile. Bikula ku profile zaabwe. You'll just ne byakola ewabo teri abimanyi nti abikola. Naye kenyini tamanyi byakola. Naye se baso kuterawo ku comment yago. I know. Ngalinga akumanya ennyo no gamba. No mutuukako ng'alinga oluguudo lwa Kirabulindo. Ate abasinga balina bwakawunti obwakona. Kyogereko. Tebalina we balaga balinga bufumbo bwabwe. Okitegere. Ngalemeta bufumbo naye tebulina gye bulaga. Balemereddwa. Nga obufumbo bwakona. But by those in marriage, temuvaayo. Basigaleyo. Wadde bwakona si byangu eno. Ati bufumbo tebuba bwo. Buba bwane. Bwane baana. Society babwagala. Wobuviiramu kunnya. Ku mukago obusangamu omulala. Mbwe nako zino we bagamba. Mbwe era bwana beno byane. Ogaja bagamba. Sengeze. Tata Bashiri kyokoze. Okoze kimala. Nzenge bwekalakasiza you go. Kusawa mukago osanga wo. Gali bwayingiddewo. So tugume tusigale mu bufumbo obutatambula. Yes. Twagumira abakazi kwafe twagumira kwa. Twaguma abakazi. We knew. The whole is never yours. It's just your turn. Just mulondi go. It can belong to someone. No. You give it to someone. Look at this one is for Jayden. It's just your turn. Kubanga nyini kyajja kwechanga atambulanye era ogenda kimulesa ku mmeeza. Bw'oba ogenda tate ebyange birekaawo. Kitali kyapa kyattaka. Kyakirina mu hard copy. Ayina soft copy ate yatambula naye. So if I move my thing. So ali eyo teweeyibala. It is just your what? Your turn. My turn. Tani awalala weneetuuka era ojjatya. By the way ennaku zino oli mutuufu abasinga abantu naddala abasajja tebaddiba oli mutuufu. Musajja omukyawa leero alina abaana bameka. Ogenda okulaba omukazi alabika obulujiga. Tomanyi na gye yavudde. Ono bulijjo amulina amukwekawa. Bulijjo boogera ku ki? Wano. Zikanka bawo omusajja akisimika bbaawo kano. Kyategereza nnyo. Weno musajja wadde sugar daddy ng'alina akasima akatono. Ebyama biri okwo bakyala mmwe. Tekabaamu ringtone nagamba eva vibrate. Vibration. Tekagwako muliro. Gwe nawe olumoka yamanyi okakozesa nga emergency. Nga in case okubye kweno takikola ki? Tagikwata. Nawe okakozesa nga mukube ku Airtel ye. Omanya. Ng'ekiri ku Airtel okwo. Omanya. Eva buli okakuba kaba busy. Ng'omanya ali busy akola okuba ate balenda emisana abo boolako. Munange oli mutuufu. Okimanyi nti abasajja waliwo omukazi yagamba. Don't cheat at night. The cheat during the time. Important. Real looking men. Abasajja bano balina family yange bane. Genobera omukazi n'ogamba mbawanga komawo. Sawa bbiri as early as 8. Kumbe emisana yabadde busy. Emisana kiba kitokota. Eno gye gutwokera mu nga tunoonya akantu. Abamuloogi nga gukaaba. Oba amaanyi bagajjawa misana tu. Balina sente. Sente amaanyi bagajjawa. Mwene ekonomi mbi bw'eti. Tuli bubi tetulaba ku sente. Nagereka kuba si buli omu ali bubi. Buli omu tali bubi. Oli bubi weka. Sente bazinoonya. Naye waliwo abalina sente Jayden. Sente ziringa bulwadde bwa siriimu alina n'atalina beegaana. Wazivaako. Kituufu akugamba esante ate teyasize bagagga kaaba. Abamu Range Rover nga bikuddeko oluggi lumu nga gamba mwana gwe tomanyi kigenda mu maaso mu bulamu obwange. Sente zibuze. Nagamba wano wendi ondaba. Njagalayo miliyoni 2 naye noonya sente wenzijja zibuze. Anonya miliyoni meka? Bw'okyanoonya emitwalo 2 olabe kyoli. Landlord you don't. The rent is due. Is due to durable. Yo light yazze basically light no gamba kati light
Badde mabigambo okukyusa ekigambo kya light. Yakayina light kumpi byebimu oba bebamu. Alabika yali musomesa wa history n'agenda mu mimi. N'agenda mu USD. Oba babajjewo aba comes up with such nonsense. Light. Kati now words are going to be complicated. I know. Nterako light. Light wa light yaweddeko. Light yagwako ewaka. What a nonsense. Balage batuzajidde ku mitwe. But I really understand what you're saying. These days, oboboka bokabanga bekomanye ekinuma sometimes ogenda mu bbaala and then someone has spent like 2 million shit. Yeah. But you want like 20k. Choka mulimu in the same group. Yes. Kati njagala just 100k. Choka tuzinywedde. No kama tuwampa 100k. Somba descent. Okabanga weka akabanga boyo. You sit in nabba. Ali mu kusimba. N'okutera echupa 30 ku meeza. Nagamba ataba abo bono abo. Nagamba gogira wenywera. They can spoil you to nothing. True. So you have to be very careful. Mbitegedde takuwa sente. Oshegere. Omutuuke. Bwogaggawo. That's why tebatuwa sente. Yes. Awize ebizibu byo. Nawuliriza nagamba. Nkobona. Waiter, Mo Johnson no gabana kati Jameson wacheza Jameson sente zona zonna. Mubereya no gabana ki. Loma lokugamba ngobonye Doreen nka you passing to this is too heavy. But wabere yawo. Choka chupa ya bere eringa kakadi. Nemujinywa negwamu munagamba. Kale nze kangende na meeting nakuleka ngotamidde ngaite weyongeddeko yadde inchi emu weti mbitu bya productivity and development toyongeddeko yadde nengonjodde kiba ya mtwalo 9 ali muto senkubuulira. I think abanga weka mutuwe sente ate watu ina sente midboxes zaffe high ne hero zikendere neba nangeze kine winsa. We know you love us but high and hero situja bela mu high and hero tulina ebyokola bingi. We are very busy, you know. We have a lot we're thinking about, and then you have ate bobaloza our life is simple. Our life is not simple, you know? We go through a lot. We also go through depression. Naffe tunyiganga abantu tunakuwala. I know. Hello, hi, how are you? Hello, machano olweggulo. Hi. Nze kasana kulaba ngoli hello hey notayongerako message eri product awo. You block. I don't block you. You just blue tick. I blue tick it. Ne Twitter. And you move on. Yes. Ba motivational speaker namwe mututuuse wano. Tell us where. Give us money. Womate muzatuwa sente. Ebintu byate mwagala kukola bikendere. Bitutuuse. Tubikoye. Na fesifa abayagala, right? Mwagala kukola. Munyoma emirimu. Muli bana. Mumanyi bye tukoze. Do you know what we have done? Mubimanyi. Right. Temumanyi. Tukola ne batasasula. Tubonabona naffe. No, yera. Oba tosobola kunnyonnyola bulungi gye wajja sente. Shut the fuck up. If you can't give us money, era sirika. Motivating us like that. Ngaba want to be motivated. We just want connections and money. Oba tosobola kumpa namba ya mugagga. Oba namba ya muntu gyenyiza kujja sente. Tongamba bintu byakola, bintu byatuyagala kola, bintu byazuka ku macha. Bisigaze. Keep that shit to yourself. But aba super life mbona je na ku advise nga ye munnaku ata aba super life ngato efana nanga boyagala aba super life siba gundi siba motivational speakers boba bawanabi yabaze kubba abo tubateka motivational speakers mweba je bali tubamanyi hamba manyi Osenge na kugamba guys mochibe munyweme emirimu zinatandikire no ngalimba ngatayingira ngosanga ngambe here to get money family business ngono ofune sente one paying job that is paying monthly a side hustle another extra side hustle theft and some hip gundi obwamalayo butonotono byonna byokola wetunde ba wetunde bayo no okusasula bayo ne side hasenda langezi mama tubbe fikigaza abadda babo music yaganye yeganye nagama sibitufu wademo kwegana babu setting na amajambi yabakola kinago kisoboko bba anyway by the way kisobolo banga it is a setup olaba nga bwagamba sure. Yes ngaisa setup nga amajambi yabagayingiza ne bagateka wansi ne bagayingiza someone who is capable to do that waliwo omuntu ali capable ngayagala omutegeera kale tumuveeko
omuntu wasooka okukwata embadi yanzike nkule mutambala abantu wano naye omuntu wasooka okukwata embadi ya muganda wange gwe ngolowooza gwalina plan naye nga muzibu munange kimanyi olwo abantu abalina plan nasirika noloza mbu yabiva nako yes nakutereka emyezi gyolaba abantu abaterabira nakutereka nga ye alina kyakola ki kyabaza lunaku lumu kati awo wenjogerera omusajja wange bamuvubye naye mu nvuba gye tutanategeera kye tutamanyi naffe tetubitegeera mulengeddeko ate setup nnene abambi nga ali mu kadduukulu ne ngamba bambi musajja wa ate setup nnene omuntu akusetinga kyotoveemu kyotosobola vaamu easily nga ne bw'onooba okivuddemu kimu bibiri abantu bajja siga bakikulangira okitegedde ngutegeera kati anyway tubbe twetegeka Vairota ali mu kwetega sibiti Vairota ali kuki nga bino byasiba kola ku social media uyo enyindo yeyerusa bangamba yesu banya babito yeyerusa ateka dai mu nviri ebyo si yetega oba kwanga yetega bulungi I love you yes your party yo bamalaya Vairota gikumirawo njagadde nnyo that's how you will get money. That's how you get money. Ababala bakazi bakadde ababala babina baby nebina akusi dance abanyota kalaba bina kusayiza utakalaba ajja kunonya. But guys, if you are a subscriber to Airtel, no matter a subscriber to Airtel, or you love traveling, something good for you, it's called Airtel Money Global Pay Card. So what you have to do is to load money from your Airtel money to your Airtel, yes, Global Pay Card. So you load money from your Airtel money to your Airtel money. No, you load money from your Airtel money to your Airtel Global Pay Card at no fee. Okay. And you reverse the money to your Airtel money account at no charge. So what you have to do, mbuno ogena no downloading app eno bagita Airtel Money Global Pay Card oji downloading ku Play Store or Apple Store. All right, so it's very easy. Elo ogoberera the instructions, very easy, and you can be able to purchase it in you'll be able to make purchases in 3 minutes over setting up what you take there. So just go ahead and get yourself the Airtel Money Global Pay Card, Apple Store or Play Store, and otandike na obango or smanya oyagala gula merchandise China over South Africa, USA, Europe, over the rest of Africa, never South Africa. Online purchases are made easy the moment you download the Airtel Money Global Pay Card. Walo naba Viva Organics banga bintunda account ke baita wake up call baba saje naku zino bali week I don't know what you eat so baina wake up call onywa wake up call just oil very kagogole misuwa and you're very buto skali omungi oyo I'm making sister okubera and by the way you're right zero sugars and little oil you maintain okitegere little oil and zero sugars and limit alcohol bagamba omagena go gira mubi okitegeera mugogo nago si mulungi. Okay, so wake up call guys doza mkategete every morning. Naye does sex keep my bagamba does it sex keeping a relationship oba Sente inako no Sente is keeping a relationship Sente wesibenyo ku Sente ebintu byambu no omala ko simanyo okoze 6360 ladies and gentlemen, let me tell you this silently. Sex will never prove love to a man. It will neither prove it to a woman. But women catch feelings though. Omanyi tuli vulnerable, tuli bisirusiru tuunga nebakane Jayden munde satu nengamba tulumula kumbe Jayden takuli nako Chegame does not yes no it applies either ways. Walona bakazi nabayigenda ku mwewe byatusiriwala it is we kasiriwala it applies either ways. Nti oli aberanga okitegeera n'obisanga biri mu inbox byesanze ennaku bbiri emabega I love you ekimu kyagala Sente kyagala kaboozi olugira nga buli omu tekuli ali ku munne okitegeera that one does not but have money kibazi nabagamba sole ninamu bbiri I don't apologize
Why? Soka ya mama ya soka ya mama. Ya mama, you say mama, sorry to your mom. Then ayokubiri. Ndala ye nagamba. Nerabidde nenga nammeka. Sorry bidi. Yeah. So zinendala. Then for women see I'm sorry. I just have money. What sorry ya sente enyuma nnyo for women. Anyway, enyuma. Sorry ya sente ogimanyi. Tusiruwala. Hey. Nebanga nakutte wali. Omuntu omuvuma leero n'omulangira n'omuteerako asatu. Small beeping. Nagamba baby. Ontutte ku mwezi. From zero to hero, from grass to grace. Nenjagala mama gwe taata. Kyotonkoledde. Omamidde. Nebadage. Sorry ya sente eyo. I think ijitegera gy'ogamba. Kati gwe kuyamusajja musajja akuvumye ku makya n'olweggulo. Oba oli awo akomyawo omutwe. Anti kati omanyi nsonyiwa nga teriiko yadde ekikumi. Goba embwa. Utama. Chase that dog. Block that dog. Teyeetonze bya ddala. So kwata mu nsawo gaya 5 gawo omukazi. Sorry, mugambe. I know what I said was wrong. I'm but, sorry. I'm sorry. Sorry ebigambo. Take us at sorry ya sente ne bwoyogera ebigambo bibiri. Getiko sente. Muwala wa Kaawa oyo oba mulina. Naye mama amanyago. Kaawa Nanshinga wagamira naye mama. Muwala wa Kaawa oba mulina. Nange. Wagambira my man tekiva ku mimwa. My man. Ne bwaba alinya boda. You know my man. Nenkwezera nga my man doesn't cheat. Kumbe nku. Sajja ina sente ayenda. Ina sente tayenda. Naye tulabi. Anti obwezima musangulawo emirundi gyonna. Ayendayo gumu nakuwayo 5. Bya twewuunya twakyo omusajja. Tamuta. Musajja oyo omusajja ayenda agaba sente. Ayenda tena kuweza shopping. Nakuwayo 5. No gama. Okay, I understand. You were hungry. Naye toddayo. Don't do it again. Hey, come to mommy. Nga chiwedde. Naye omusajja omunaku ayere. Neberangire neberangire bwanvu n'ebintu. Nakuyamala buyambi okwagala asigo wamanye nnyo tomala ovumero kamala oli wankwatako tolina kiddako abafamile yamwe bantama. Butaba na sente bonna bajja bikulangira. Mbuna kukwana nzibiridde na kukwana. Wajja musawa ya mwenda nga nkoye. Wankwana nkoye mwansanga musawa za mwenda mwajja yajja. Mwezi sawa zo mwenda oba wakoyedda. Yenna abaaliwo gobukale gokutte gobba. Ukitegera ku machango zikunoga banaye. Ubani chimano naba maso noga nanchinga okoze otya. Bye bagama laga sijja kuberekera. Akula bakiro mu matala. Noga masike nakuberekera like genda kuma nogenda era nze wetuwera njagala nnyo genda ko mu clubs ziri corporate. Era wotulira ku meza ya I love you ngantikako toki. Ngogama really nada mbasi kubuzo obokikakasa mba mulisa sitwale kisodde wakanga nkiita omuntu mbala kweke nenya nogamba really kumulisako but you have makeup agamba I love you too tugende mkinabiro nabeko makeup jete twale nga tofaanagana muganda wange mbwe bonkwalira nga tuli outside oyagala soka ngende mbinabeko before nga sina bagenda waka gatonna bagenda na olabe kyotwala yes kati ekijjo tuukawo kiikino era genda tuuka wako binabeko appetite efe nebaki onjogerako nga bwesina kyensobola kumbe wonabyo omufeesa butani ate gwe siibika epiro ojja kuziira bagamba obika piro mujjako amatala nogamba owaali kazijeko amatala kubanga wetala akyaliyo muba mukola biki muba mukukusa biki bajjako amatala Jayden tomukkiriza ngoye w'amatala ataliiko ttala ebisaje mbine buto mbusimanyo obikkula buto kalabo kalina ensonyi okukama katagaba mami tujjeko ettala ogenda owulira olina akakunyonyogera banage sente zidobaddaaka kuba olinza kimu sente genayenemya mwana wange omalako sikulabanga bannaye otambudde onzigusizza zuno mu bwengula kumba oyagala ekintu eki
Sente ozirina. Avaayo ddi akugambe kwata akakadde. Yena atazikuwa. Kubanga akuwa according to the compliments. Okay, that's why bongeramu. Akuwa according to the compliment. Ate try to be modern. Sibira bongwadde nte. Simanya ngwadde simanya babita wata ngwadde. Ngwadde buwekula. Mama ngwadde gulu. Lero nse. Osadde neda. Tukole modern how like Oh yeah. Oh yes. Oh yes. Baya kuwanga kadagambe mbwago Dorin. Sikula. Oh yes. Ndabye bayimbi. Tomanyirema. Jayden. Tuwele modern. Oh yes. Tuwele modern. Ogambira nkuwadde buwekula. Wagenda okuweera ebiri. Ati gyegigula kabaka birthday lini kit. Amanyira woli wa Buganda nnyo. Wakuweera ebiri egigula kit. Ogenda oddukira abeegundi. Ate then they shouldn't overshouting ennyo. Like it's too much. Don't overshout. I think you whisper. Shout. Hey, wale waleka na neighbor n'agamba mama Jayden yali. Lero no ye lero ganina muzigo gwaki. Woyambalira n'ofuluma. Fulumya kiro nga kawundo. Ate kubajaba babaliza baneighbor bagamba. Ate baneighbor bayine ngambo. Abo bola batebala bamubbi yabye ku munana. Neba Bade bakwogerako wano tuve sigenda mugamba neta sigenda kugamba tubireke tebala bamubbi yaze ku sawa 5 so kati tebala bamubbi yaze sawa 3 so bala bayaze ku 8 bala bayaze ku 9 nagenda bibera mu disa ndiro kanonga olabe bina lidio bade olabe ekisambi Jayden gwabirabye babera mu disa ndiro kanonga kakanga buli wakuli bawulira obugato ngaleeta ekito mu ddirisa leero nga mumpi bamanyirala munzikiza nga muddugavu nnyo bale Jayden yeetikka omwana afiire mu kwegatta babanga abatuzaala mulekerawo tusaasira omugongo si gwammwe Chineiba, oita ku chineiba ekiga kasajja katu. Ngabala wetese kabina. Kwegatanga ku kamera. Gata ku kasiste. Babaji okozerwa kwegata. Tufundikireshyo. Banyange tweyanza guys as we sign out in this Sorange women's syrup. It's actually approved bagamesochi omusanga mu drug stores mu pharmacies so gena mu pharmacies yes big pharmacies mwali ne mu drug shops obagamendagala Solange women's syrup bwoba ina menstrual peas ezikutawanya no muzade ngomanyi omwana wo menstrual peas mutawanya oba nawe ngomanyi girlfriend wo oba mchala wo menstrual peas ziruma so this one works. Era instructions kweziri there is even expiry date. Wali abaluma olubuto wali abaluma so ate waliwo abayoya different ya nabanga wa bwe kugamba nti ndi mu peas n'enjoya olina okumpa Sente Jayden. I have a reason. Yashtegera mbasa ekoza okay so checho so tweyanziza Jayden sabadde baloza virgin mu kitegede is not a virgin mu muveeko mwebale ebirevu ababinoonya ajja bifuna nga yes we just need to wait for money. It's a gradual process. Yes ebirevu ngo binango bitakulanga obwavu bijja genda mu nensekere bye biri mu situka kubanga byakyavu bye